okusinga endala. Nosanga omubaka wa parliament ng'akiikirira abantu abatawera 10,000 nga mubaka wa parliament. Kati nosinkana abatawera 3,000 actually tugeze ne 10 ngenze wala. Nosinkana omulala ng'abantu bakiikira bali mu miliyoni. Almost ng'oli alina ababaka abantu bakiikira mu parliament bakunukiriza miliyoni y'abantu. Bw'otunira omubaka omukyala wa Kampala Woman MP Kampala district ateko kubanga abantu bakiikirira bakunukiriza mu miliyoni. Naye waliwo omubaka Woman MP nga newe kuba kulonda bulonzi nga balonze ng'awangula tawezezza abantu 1,000 nga wa district Woman MP nga gyeri naye nga n'abalonzi abalonda oyo tebawera miliyoni emu bweti. Naye ng'omusaala agenda kugufuna era ng'agenda kuba ng'ali mu parliament ng'afuna ebisanyizo. Ye talina mutawaana kuba ye enteekateeka eriwo naye enteekateeka eyo ya bwenkanya. Bw'okufuna ekyokulabirako ekyabaka ba parliament abali mu Wakiso kankuwe owa Busiro East Honorable Melody Lubega Segona abantu bakiikirira ye nga ye n'ekitundu kye omuwendo gwabwe obungi. Waliwo constituency nga azigatta 4 ng'agatta constituency 4 1 2 3 4 n'asigala ng'azisinga omuwendo gw'abantu bakiikirira mu parliament. Kati nawe obuuza nti naye awo waliwo ddala obwenkanya nga tetusinzidde ku population okusalawo ani agenda okugenda mu parliament. Notunulira mulimu constituency nga zitwala amagombolola agasukka oba oli awo mu 7 nosanga ne constituency ng'erina amagombolola 2 just amagombolola 2 nga constituency gyeri nga amagombolola 2 nga tegalina n'abantu era bangi. Njaga tuve ku kya Kampala wogamba nti Makindye division ni Makindye emu erina constituencies 2 east ne west. Naye gyagenda okwesiŋŋana nga n'abantu abali mu Makindye bokka balina district nga 4 ze basinga ng'ozigasse wamu nga bogatta abali e Makindye waliwo district ze baakolanga abantu abali mu Makindye bw'obateeka mu district ziri basigala bangi n'okusinga district ezo. Kati district ng'erina omubaka wa parliament nga district erina n'omubaka omukyala ate oba oli awo ne bagisalamu ne constituency endala 2 naye ng'amazima gali nti district eyo n'abagikiikirira waliwo kalinga kakodiyo kakwongera bwongeze muwendo gw'abantu mu kitundu ekyo era obwenkanya nga tebuliiwo yadde n'akatono n'akamu. Sente ebitundu bino ze biwaayo eri eggwanika ly'eggwanga. Kuba bwetunula eggwanika ly'eggwanga engeri ensimbi gye zijjamu kitegeeza nti abantu abali mu bitundu ebyo ebyenjawulo bakola emirimu egizza ensimbi mu ngeri ey'okuwa omusolo n'emisoso emirala. Gavumenti neefuna ssente mu kitongole ekisolooza omusolo. Kati mu mbeera bwetyo gyagenda okwesiŋŋaana nti mulimu n'ebitundu nga consumption yabyo tugeze ey'amazzi gavumenti kuba efuna bukozesa amazzi g'osasudde gavumenti efuna. Tugende ku consumption y'amasanyalaze nga buli lw'okozesa enteekateeka eyo ey'amasanyalaze gavumenti efuna ssente. Tugende ku mafuta mulimu ebitundu nga consumption yabwe ey'amazzi ey'amasanyalaze ey'amafuta nga ntono nnyo nnyini ddala. Kitegeeza ne mu kategori eyo engeri gye bazza ensimbi eri mu gavumenti oba kye baleeta mu gavumenti nga kitono. Ne bwe tudda mu economic activities emirimu gye bakola egireeta ensimbi mu gavumenti nga nagyo mitono. Naye bwe bagenda okugabanyamu keeke ne weesiŋŋaana nga bafuna kinene okusingira ddala abo abateeka ensimbi mu gavumenti. Funa ebitundu 2, funa Kampala, funa Wakiso. Kale mugatteko Mpigi, omugatteko ne region, omugatteko ne Kampala, Wakiso, Mpigi, gattako ne Mukono. Tuyinza omuyita Kampala Metropolitan
ensimbi ze bakwata ne bateeka mu ggwanika lya Uganda zikunukkiriza okusinga ku bitundu ebya 60%. Abo sente ze bateeka ku budget ya Uganda bwe tuba tubaze sente eziva mu bantu bennyini ezijja eri mu coffers za government. Kati kweyo 60% yaabwe weebuuze meka ezidda ewaabwe. Ojja kulaba nga region eyo ye feeding oba yeyamba ate ebitundu ebirala ebisigadde obungi yitako mu nguudo zaabwe olabe. Genda mu nguudo eziri e Wakiso, genda mu nguudo eziri e Mukono, genda mu nguudo eziri e Kampala, genda mu nguudo eziri mu Mpigi. Ekyamazima ojja kusanga nga enguudo eziri mu Mpigi ez'ettaka mpitirivu obungi. Ojja kusanga nga enguudo z'ettaka eziri mu Wakiso nazo mpitirivu obungi, nga ne Mukono erina enguudo z'ettaka mpitirivu obungi eziyingira mu bantu munda eyo. Kampala nga esinga ebinnya mu Uganda yonna, naye nga percentage y'ensimbi ze baleeta okuteeka mu ggwanika ly'eggwanga mpitirivu obungi. Awo ng'era weebuuza obwenkanya bannaffe bano aba equal opportunities bwe batunuulidde buli ludda wa? Ekyamazima obwenkanya nga tewali mu mbeera bwetyo. Kirungi okukulaakulanya ebitundu by'eggwanga ebirala ne bw'oba okozesa resources eziva mu bitundu ebirala, kuba bwe kirinde ku ssaawa ya leero. Kikulaze ku babaka ba parliament nti oyo mubaka wa parliament afuna ensimbi ava mu kitundu ekirina population entono, ne wesinga nange ekitundu kirina ababaka bangi, naye ng'obunene bwakyo n'obungi bw'abantu abakirimu ekyamazima nga si kinene, nga region si nnene, naye ng'erina ababaka bangi, ng'erina ng'efuna share oba oli awo nneneko n'okusinga ate abaleeta ensimbi ate nga n'obungi bangi. Omuntu oyo avunaanyizibwa ku nsonga eno ayinza okuba somewhere nga n'engeri eggwanga gy'erina okukulaakulanamu avunaanyizibwa kyenkanyi. Wojja ssente kyandibadde kyamakulu n'ossaawo ssente ekiri awo ennyo. Tulina ministries zaffe ez'enjawulo. Ministry y'ebyenjigiriza nkulu okusobola okulaba nti bannayuganda bongera okufuna capacity, babeera equipped n'amagezi ge basomye agasobola okubayamba okukola n'okwongera okugattako omutindo ku byonna ebigenda maaso ebiyamba eggwanga okufuna ensimbi. Vis-a-vis investment yaffe, nalaba essomero mawulire nga li mu bitundu by'e Kabale nga ligudde olubege, libadde mawulire g'olunaku olwaleero ndinya bwe ndirabyeko wano nga ssomero ligudde olubege. Kati n'ogamba ebyenjigiriza biba biri ku level eyo ng'ensimbi eziteekebwayo, naye ng'amakulu agasobola okukomawo singa tuba n'abayigirize abangi abafunye education eri ku mutindo, naye ensimbi ziteekamu ng'oba oli awo teri muntu mulwadde ayinza kukola. Twandibadde n'ebyobulamu bye tuyita first class ebisookerwako nga ddala bituufu gye biri. Tukola bubi awo mu nteekateeka y'ebyobulamu. Tusobola tutya okubeera nga tuteeka ssente we zitagenda kuva? Kubanga abantu abalamu basobolera ddala okukola. So bwe tuba ne percentage y'abantu ng'abantu balwadde obanga n'ensimbi zigwera mu malwaliro entono ze baba balinawo, kizibu eggwanga okukula. Abantu bagenda kuba na purchasing power. Ne bw'otandikawo factories omutwalo gumu buli mwaka, tewali agenda kugula products factories ezikola because abantu balina capacity kugula bintu ebyo. Naye kyonna kijja mu butaba nnyo bwenkanya mu kusalawo n'okuchuzinga priorities. Nti priorities bw'ozichuzinga nga tutunuulidde bwenkanya, nazo ending up ng'ensimbi ozispendinze naye nga tezikomyewo mu ngeri oba oli awo egwanidde. Tutunuulire tourism sector, ezimu ku nsimbi eziva mu nteekateeka ya tourism era vis-a-vis ze tuteekamu obwenkanya buliwa. Naye singa twongeramu, omusajja omu yagamba nti ne weather yokka eya Uganda nga wagezaako gimarketinga osobola okufuna abantu abajja just okwenjoyinga weather ya Uganda. Oli n'agamba ngenda Uganda okwenjoyinga weather yaayo, naye eyo nayo si priority. Tulina gorillas Rwanda etusinga ozifunamu
naye ng'ate Uganda yesinga okuba nazo. Kati ne weebuuza bakola ki ekyenjawulo? Bateekawa ssente baziteeka mu kumaketinga eggwanga lyabwe ne Goliath nyine bazimaketinga ne bafuna ensimbi oluvannyuma. Uganda tukikola tutya? Buli bwe wabeerawo embeera nga si ya bwenkanya, tuyinza okukiyisaako amaaso, tuyinza okukivumirira, tuyinza okukiteekamu engeri y'obusosoze, tuyinza okukiremesa, tuyinza obutakiwa value. Naye akakiiko kano kalina kye kaasumuludde oba kye kaalaze ekyetaagisa okutunuulira. Bwe badde tunira poliisi gye bagezaako okwogerako oba oli awo eyinza okujja, babadde very clear ku nsonga yaayo nga bagamba nti gavumenti eteekewo enkola egenda okuluŋŋamya engaba y'emirimu. Ekisooka, abantu babawenga emirimu nga basinziira ku regions gye bava. Waleme kubaawo oba oli awo region esukkuluma ku ginne waayo. Ekyokubiri, singa wabaawo region esukkulumye ku ginne waayo, egisukkulumeko olw'obungi bw'abantu abali mu region eyo. Nti kale beera nga goosinga basenkulu abangi mu bitongole bya gavumenti oba abakozi abangi aba gavumenti, olw'ensonga region yo yesinga n'abantu abangi, kiyinza okutegerekekako. Abantu baweebwe emirimu n'okusinziira ne ku buyigirize bwabwe oba oli awo. Awo wayinza okubaawo engeri ya debate. Naye era ekyamazima ensonga eba etegerekeka. Nojja kusiŋŋaana dokita ng'amusupervisinga wa senior 6. Osiŋŋaane dokita ng'amusupervisinga wa degree emu. Naye nga tekiri nti oyo wa degree emu yayita mu kasengejja oba oli awo akategerekeka. Ojja kugenda okwesiŋŋaana nga yajja olw'ensonga nti senkulu ali ku ntikko oba oli awo yali amumanyi n'agamba omwana wa taata, omwana wa ssenga, omwana wa kojja ajje tubeere mu kintu ne weesiŋŋaana nga twongera okufiirwa. Era enkola eno ekendeeza ne performance. Omuntu yenna alikulutingibwa ku mulimo nga not on merit, ebiseera ebisinga obungi tasobola kuperforminga. Naye yazze on merit aperforminga kubanga alina okukuuma ekyo kye yalaga ng'ayita mu process y'okuweebwa omulimu, era akisigaleko ng'alaga nti nkyali wa mutindo, nsobolera ddala okuweereza obulungi. Ojja kwesiŋŋaana nga azze mu ngeri eri, gundi mumanyi, gundi yasalawo, baakubira gundi essimu, oyo omuntu nga performance ye ya kibogwe olw'ensonga nti tatunuulira nnyo gwani agenda okumulagira, gwani amugjawo, tolina busobozi, era akulagirawo nti ye w'amaanyi. Batera okutugamba mu bitongole obutawa nnyo baŋŋanda zaffe emirimu. Ebiseera ebisinga baba batugamba nti ab'eŋŋanda zo bayinza okumanyira abantu abalala nga balowooza olw'okuba ggwe ali ku top balina we bakuyita. Kati bayita olugezigezi olwo olw'Oluganda mu kitongole okakangana ne performance egenze. Kaakati embeera eno akakiiko kano aka equal opportunities kagijjeeyo ne kagitulaga. Omupiira guli mu ngalo zaabo abavunaanyizibwa, either okugusiga ettoomi babuzeebuze oba okwongera okuteeka mu nkola ebyo ebiyinza okuyamba naddala okusinziira ku recommendation y'abannaffe ey'akakiiko kano aka obwenkanya. Nze Morris Mukibe Mugave, sigala ng'oli ku Terefayina yaffe. Bannaffe mwenna abakola ebibuuzo olunaku olwaleero atubaagaliza buwanguzi mu bibuuzo olunaku olwaleero ate era ne mu bibuuzo eby'olunaku olw'enkya. Abazadde mwongere okusabira abaana bammwe mu kaseera kano bakayitemu bulungi. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.